Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President w'eggwanga Uganda, kyeyasuubiza General Yoweri Kaguta Museveni tooza tekituukiridde. General Museveni afeesa empale zimukankana, entegetege zimufampa, yeebuuza eno switch yakutteko yaki. Twamugamba ojja kukwata wanaakussa. Kale tusootoba akatambi kano tutambule. Kati ne bagamba basooke balinnyemu ku buleeki bamale okonteininga embeera eno bakonteininge nga Ssaabasajja Kabaka aseeredde, then awo balyoke baddemu bamenye. Nabagamba ku kintu ky'abataka ngenda kigendako kasooke nnindekaawo. Nalabye ku Pastor Bugembe twabagamba waliwo abasumba ba Museveni ne muwakana. Oluvannyuma lw'ebiranga ndabyeko akavidiyo simanyi oba kapya naye kalabika kapya. Oluvannyuma lw'emiranga abantu nga babamenyedde amataka gaabwe, Bugembe nagenda n'abuulira enjiri n'agamba naye bwe babanga bakumenyedde akayumba ate leka kukaaba ng'agamba nti Katonda ye yafudde, Katonda ajja kukuwa akayumba akalala. Obwo obuyumba bwamwe bwe bamenye tebulina makulu. Mukama ajja kukuwa akayumba, leka kukaaba walibadde okaaba nnyo nga Katonda yafudde. Kuba Katonda bw'aba afudde oba tokyalina wogenda kujja kintu kirala. Ebyo Museveni abawa message eyo bagireete okukuulinga emitima gy'abantu. Mugenda mulaba abalabe bammwe mwekamba buulire bannayuganda waliwo ekigera kye baliko mu kyenji, naye waliwo akasengejja kalina okusooka okuyitamu. Buli muntu abeereko wadda tugenda kufuna enkyukakyuka nga Uganda yeeyoza yokka. Nkugambye waliwo lw'otuuka n'otwala emyezi gyo nga giijo nga tolina problemu, kyosanga kyolya bw'onywa bw'okola ki, naye waliwo w'otuuka nga si bulwadde naye ng'olubuto luyina okweyoza. Ng'olubuto luyina okweyoza buli kimu kifulume, olubuto ne lwekyanga n'ogamba ate bannange kiki. Olubuto ne lukufuukira olubuto bwe lumala okufulumya buli kasasiro ne luterera lwokka. Era olubuto bwe lukwekyangirangako todduka kusooka kugenda kugula simanyani furagyairo, sooka oluleke mpaka lwotuka n'owulira ng'ogwamu amaanyi. Bw'owulira ng'ennyingo tezikyasituka awo gendako ofune furagyairo. Muyinza okubaamu ekintu ekirala, naye bwe luba lwakakuluma sooka oluleke. Bwe lumala okweyoza lutereera. Uganda egenda kweyoza ku buli mutendera. Ebintu bye tuzze nga tubagamba mugenda biraba. Waliwo wano omusumba gwe bampeereza yabuulira enjiri yiino, simanyi oba eneggulawo bulungi, njagala mugiwulire ate nga bwe mugiraba. Njagala muwulire enjiri eno ate nga bwe mugiraba kuba sisobola giyitako. What's wrong with you? Gwe tetulina time naawe obadde ki? Nteekwa ogibalaga oba mwagala oba temwagala. Njagala muwulire ebigambo bino mujja kukakasa. Kati ate oba omuntu agoyingewa. Kituufu sina netiwaaka. Ekikulu saakasazeeyo. Katukalabire. Is disobeying God. And disobeying God means a Bobi Wine against a Museveni and a Muhoozi. A Bobi Wine without a single plan, a Bobi Wine without the grace of God, a Bobi Wine without any government, a Bobi Wine standing with the devil in full swing, a Bobi Wine promoting homosexuality, a Bobi Wine satanic. Standing against the Creator's team. You will end up dead unless you jump out of that soul.
I don't speak as a politician. I'm not a politician. Owulidde enjiri y'abasumba. Mbwe okujemera Katonda kwe kuwagira Bobi Wine. Okwo kwe kujemera Katonda. Okugoberera n'okugondera Bobi Wine kwe kujemera Katonda. Kubanga Bobi Wine wa sitaani era Bobi Wine alwanyisa Muhoozi ne Museveni gurupu ya Katonda. Namwe mugende mu munoonye, nze nange simumanyi waliwo amumpeereza. Owulidde enjiri gye babuulira mu kanisa? Kati olubuto luyina okweyoza, abo baleme kutwekwekamu. Katonda wakivuunulira bw'ati bwe papa, ye yennyini y'alina okunoonya w'ayita. Ye yennyini y'alina okunoonya w'ayita. Eyo nayo nvuddeyo. Nabagamba ku ky'okuteeka abantu mu kampu mu Buganda region, ndowooza mukiraba. Kangene mu politics. Jo nayogera ku kintu kya ndowooza tujja kiddamu oba ku Lwokubiri ku gundi ya marriage kuba kinene gwe nkitandika kati. Nja kikola ku Lwokubiri ku flashlight. Obudde bugenze kangende mu politics ono. Politics olwaleero wuno. Mayiga yabadde Luweero. N'agamba abantu b'e Luweero balekeraawo okubanja Museveni kuba n'obudde bwayita dda. Emyaka 40 egiyiseewo tebalina kukaaba. Ekisooka n'abantu b'e Luweero bonna baafa ne baggwawo. Abaliwo bazaaliddwa mulembe guno tebalina kye babanja Museveni. Najja ne mbagamba nti Museveni asabye, Mayiga asabye Museveni amuyambeko ku kintu ky'obwakabaka ekiridde abantu. Museveni akiyingiremu ayita abataka bakyogereko. Juzi baatuuza olukiiko mwenna mwalulabye terukyali lwa nkiso. Ne mulaba ebyavaayo nga baagaana Profesa Kateregga yeesobola okugenda alabe kabaka, bo ne basondera ne bapakira abantu bagende babatwale balabe kabaka. Ekyo Omuganda alina amagezi olina okukitunuulira ennyo. Kati Museveni ayambako Mayiga waali mu buzibu. Kati ne Mayiga n'ayamba ku Museveni waali mu buzibu. Nabagamba waliwo olutalo wakati wa Mayiga ne Honorable Lutamaguzi. Lutamaguzi abanja nnyo ebintu eby'Eluweero okusasulwa abantu b'Eluweero okusasulwa. Mayiga najja n'agamba nti yabadde alwanagana na Lutamaguzi n'okuyambako ku Museveni okukakkanya abantu ababanja. Naye kati tugende, Mayiga bw'atuuka ku byaffe agamba Buganda teri mu byabufuzi. Naye ku saidi ya Museveni Mayiga ali mu direct politics, yennyini pure politics. Kati wulira, ebintu bya Buganda okukuba Buganda n'okugirumba n'okuteekawo amateeka agagimalamu amaanyi byaliwo mu 1966 awo mu crisis ya 66. Awo bo tenatandika okukola bi constitution ebijjako Buganda amaanyi biki n'olwaleero Buganda ekyabanja ebya 1966. Wabula Mayiga atugamba abanja ebya 1966 agamba abantu balekerawo okubanja ebya 86.
ekirala ba Museveni abagenda Luweero ne basanga Luweero mu mirembe ne batabangula Luweero ne batta abantu b'e Luweero. Mayiga yagambye abantu b'e Luweero bonna baafa ne baggwaawo. Ba Museveni abatta bakyaliwo. Kiki ekyamalawo abantu b'e Luweero? Bali ne bafa naye abatta nga bo bakyaliwo. Tetwagala tubeere bantu basiru. Mayiga alina okubitulambululira byonna bulungi. Kiki ekyamalawo abantu b'e Luweero nga bwe yagambye bafa bonna 100% ne bafa ne baggwaawo. Mugisha muntu akyaliwo yali Luweero ng'ali ku sayidi etta. Museveni waali yali Luweero. Babesigye we bali Luweero. Lwaki ab'e Luweero bafa ne baggwaawo ba Museveni bo nga bakyaliwo? Kubanga Mayiga ye yeefudde looya w'oludda luli. Era Mayiga njagala ombuulire, okimanyi nti okufa kw'abazadde abo kwafekitinga abaana? Omanyi lwaki simanyi Luzungu? Mayiga omanyi lwaki saasoma? Omanyi lwaki sina diguli ku mutwe? Kubanga muzeeyi wange yamala ebbanga ddene mu bintu ebyo n'akomawo nga talina na waatandikira nga teyeesobola. Future yange neefiira mu taata. Kati omanye kitegeeza okuba nga omwana ye yafikawo ng'abazadde baafa n'akula nga talina waayinza kgenda ku ssomero. Museveni yatuuka mu ntebe mu 86. Bonna basome najja mu 2006 oba between 2000 and 2006 in between we wajjira bonna basome. Basooka kubeera bana basome. Ekyavaamu ne babeera bonna basome. Omwana yali yazaalibwa mu 86 oba yalina emyaka 4 bazadde be ne bafa ng'ali Luweero ye n'afikawo yali akyayinza okusoma mu 2006 addeyo mu P1 asome. Mayiga olina amagezi mu mutwe. Ekirala b'ab'e Luweero bagende bakole mu ab'e Masaka mubbe gwe wabba ettofaali. Namuju yabbye omusimbi. Mpuuga yabbye ebina. Nze mbuuza ab'e Luweero bo bagende bakole ab'e Masaka mubbe kyogezaako tugamba. Mayiga ogenda kutubulira kuba ekitegeeza bino ebintu obimanyi. Ogenda tubulira kiki ekyamalawo ab'e Luweero lwaki bali baafa abattanga bo nga we bali balamu. Kitegeeza Mayiga okimanyi. Nakugambye Museveni ayambako Mayiga waatasobola kuyita. Ne Mayiga n'ayambako Museveni okumutaasa. Museveni waatasobola kuyita. Combination eyo ogirabye. Combination eyo ogirabye. Mayiga mujja mutegeera. Waliwo Abaganda abakyesiruwaza naddala Abaganda abalina envi abali mu myaka 5 okudda waggulu. Mwefuulidde ddala abasiru ate nga muli bagezi. Ekibafudde abasiru abantu abakulu ab'e Uganda. Mwe mulowooza Katikkiro gwe mwalowoozaako okuba nti ye Katikkiro. Mwe mulaba Katikkiro gwe mwalowoozaako. Mwe mulowooza ku institution ya Katikkiro. Naye mulemeddwa okutunuulira Katikkiro ono aliko ng'omuntu. Okumulaba nti njoka zibali mu lubuto zibaluma. Obubaka bw'olwaleero nzize okwogera ku biro n'ebiseera. Ebiro n'ebiseera. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Kyenzize okwogerako leero. Gwe mutwe gwa vidiyo eno. Now, Mayiga ali mu politics yennyini. Abaganda bwe mutasituka oba bwe tutasituka kwejjamu njoka eziri munda awe Mmengo mujja kiwulira. Mugenda kaaba amaziga. Ge mutalyerabira obulamu bwammwe bwonna. Ge mulibuulira abaana n'abaana b'abaana bammwe. Nabagamba Museveni ateekateeka okuteeka bannayuganda mu kampu naddala Buganda region.
mujjukira nga nkibagamba nti Buganda region bajagalamu campus nnya. Obanga mmwe be batwalako ebyammwe mu 66 mu Kyabanja, ogamba otya aba 86 mbwe ebbanga liyiseewo ddene bo tebabanja. Mayego olina amagezi mu mutwe, oyogera magezi, oyogera by'omanyi ng'olina omutima gw'owulira ng'obyogeramu, oba oli musiru wasoma busiru. Mayiga tolina magezi. Okukola ne Museveni asooka kulongoosaamu magezi, obwongo n'abuteeka mu lubuto, ebyenda n'abiteeka mu mutwe. Mayiga mu mutwe olinamu byenda, bada akantu kano mu katemeyo. Mayiga mu mutwe olinamu byenda. Aka akatweko kasongodde lwakuba kalimu ebibumba. Omutwe gwo gulimu digestion system, amaziga kuli mu mutwe. Digestion system ye eri mu mutwe. Tolina magezi. Mmwe ababanja byankaga mu 6 mu Kyabanja n'olwaleero, aba 86 bo bagende bakole, mwe lwaki tomugenda ne mukola. Digestion system yo Museveni yagikyusa eri mu mutwe, kati omutwe gujjudde mazi. Obudde bungenzeeko njagala kgenda mu kigambo kya Katonda. Emiranga gy'abantu be basuulidde amayumba kinkoze bubi Museveni okuyimiriza prosesi y'okumenya amayumba. Mbadde njagala bamenya amayumba gonna, agenda Nsana gonna bagamenye, agenda Muŋŋoona gonna bagamenye, ag'Ekawala gonna bagamenye, Kasubi, Nankulabye, Bakuli, bamenye ekibuga kyonna Namirembe Road bamukwate, bagende bayiwe ekkanisa ya Kayanja eri mu Kitoogo, St. Lawrence eri mu Kitoogo, Nakivubo eri mu Kitoogo, Nakivubo eri mu Lutobazi, Kampala ali mu Lutobazi. Mbadde njagala Museveni ayongere okumenya. Kati mwe kambabulire, tewaliwo muntu atusindika mu nkyukakyuka kwenkana Museveni. Tewaliwo muntu awagira nkyukakyuka mu Uganda awo kwenkana Museveni ku bintu byatukoze. Ebintu byonna ebiteeka omuntu mu nkyukakyuka Museveni abikoze. Naye ekindetera okubanga njagala Museveni ayongere okumenya amayumba, be bamenyedde amayumba kukaaba nga bayita Museveni. Njagala Abannayuganda, ako ke kabonero akalaga nti Bannayuganda abamu tebamanyi kizibu kyabwe. Bwe bamenya ennyumba yo nga DPC, amagye n'emmundu bye biriwo, automatically ekyo kyekifaananyi kya Museveni. Museveni yaba akumenye. Wabula n'okaaba ng'oyita taata omulungi Museveni munnange taata. Kati njagala bamenye. Kubanga Bayibuli egamba ababiri tebasobola kutambula lugendo lumu okujjako nga batabaganye. Tetusobola kujjako, Bannayuganda tetusobola kusituka kujjako Museveni nga abamu bakyamulaba nga kitaabwe, bakyamulaba nga solution. Tuyina kutabagana kwegatta wamu ne tumanya nti kino kye kizibu, then awo ne tulyoka tufuna solution. Nga mukyalimu be bamenyera amayumba ne balaba nga Museveni solution, aba akyalina okumenya paka lwe munaategeera amazima. Be bamenyera amayumba balina obusuulu, balina simanyi ekyapa mu nnyindo, byonna babirina balina obusuulu, balina ebyapa okuva mu Buganda Land Board, bali mu kubamenya. Kati bwe munaategeera nti Museveni ali Mmengo, tujja kusituka tufune solution ejja kutunnyikiramu, kubanga weeri wabula tukyagitankanamu. Abamu bayimiridde eri, abalala bayimiridde eno. Ffe tubagamba eyo leeta 6, bo bagamba nedda eyo leeta 9. Mpaka lwe tunadda side emu ne tukonkludinga nti yes, eno leeta 6. Kubanga abamu bali eri, abalala bali eno. Omuntu bamumenyera ennyumba n'asigala ng'alaba nti Museveni era yakyali solution.
tebakulimba nti ekitoogo kyekifuga omuntu. Omuntu taliiwo lwa kitoogo, ekitoogo kyekiriwo olw'omuntu. Bw'osoma Bayibuli, Bible and Politics buno obubaka nabusomesaako dda. Bw'ogenda mu kitabo kya Makko essula 2 va ku lunyiriri olwa 23 otuke ku lunyiriri olwa 28. Yesu yasanga ab'obuyinza abaaliwo ebiseera ebyo, bakabona n'Abafalisaayo, nga bafugisa omuntu amateeka, nga bagamba nti Sabbiiti yeefuga omuntu. Nga bw'olaba Museveni bw'agamba nti ekitoogo kyekifuga omuntu era ayinza okusaanyaawo amayumba n'atta n'abantu olw'okubanga ekitoogo. Yesu bwe yajja, era njagala ogamba oyo Pastor Sebimwa Bugembe, Pastor Sebimwa, Pastor Sekimwa Bugembe, wulira. Yesu bwe yajja ng'alwanirira abantu obutali bwenkanya, bwe yamalanga okutaasa bano abatafuna bwenkanya, n'abuulira ne bali n'alumba ne bali abagaba obutali bwenkanya. Yesu bwe yamala okuwonya omuntu eyali akaze omukono nti ne balabiriza Yesu balabe oba anaamuwonyeza ku Sabbiiti. Yesu bwe yamala okuwonya omuntu n'akyukira bali n'ababuuza naye mwe mulina amagezi mu mitwe, kummwe ani atayinza kujjayo nteeye ku Sabbiiti bw'eba egudde mu kinnya? Wabula ye Bugembe agamba ye kaafo kasinge ku bano bokka, kubanga yagala ekkanisa etegere Yesu, erabe Yesu, tabyagalamu bya bufuzi. Pastor Sekimwa. Yesu bwe yamalanga okutaasa ono ne bali n'abagamba mweddeko, wulira, buno si bwe bubaka bw'olwaleero naye leka ŋŋendeyo. Makko 2. Yesu yasanga Sabbiiti eringa ekitoogo ku bantu b'egganda. Nema egezaako balaga nti ekitoogo ky'egganda kyekifuga abantu b'egganda, ng'ekitoogo ky'okunnakivubo bwe kitaafuga bannakampala. Ne bakijjawo ne bateekawo ekisaawe, n'ab'egganda newankubadde kale katugambe nti bali mu kitoogo, abantu si be baliwo olw'ekitoogo, ekitoogo kyekiriwo olw'abantu. Naye Pastor Sebimwa atugamba nga Makko essula 2. Katusookeko mu Makko essula 2. Makko essula 2 olunyiriri lwa 23, simanyi oba naalugira. Essula ey'okubiri. Atuuka yali ng'atambula mu nnimiro ku lunaku lwa Sabbiiti, abayigirizwa be ne batanula okugenda nga banoga ebirimba. Abafalisaayo ne bamugamba nti, laba, kiki ekibakoze ekyomuzizo ku lunaku lwa Sabbiiti? N'abagamba nti, temusomangako Dawudi kye yakola bwe yali nga yeetaaga n'alumwa enjala ye n'abo be yali nabo, bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda, Abiyasaali bwe yali nga ye kabona asinga obukulu, n'alya emigaati egy'okulaga egy'omuzizo okuliibwako wabula bakabona, n'agiwa ne be yali nabo. N'abagamba nti, Sabbiiti yabaawo ku lwa muntu, so omuntu si ku lwa Sabbiiti. Bwe kityo Omwana w'omuntu ye Mukama wa Sabbiiti nayo. Owulidde? Yesu yatambula ku Sabbiiti n'abayigirizwa be ne bayingira ne batandika okunoga ebibala ne batandika okulya ne bakunyanga bwe balya. Mbunga kimenya amateeka ku Sabbiiti. Yesu Abafalisaayo ne bamugamba, olaba bwe mumenya amateeka, olaba bwe muzimba mu kitoogo, olaba bwe muzimba mu kitoogo. Yesu n'ababuuza, temwamanya mmwe, temukimanyi nti baali bazimbyeko mu kitoogo? Tokimanyi nti n'emigaati egitakkirizibwa kulyako egyali giragiwe okuliibwa bakabona bokka, Dawudi yagiryanga si kabona, n'abantu abaali naye ne bagiryanga si bakabona? Tokimanyi nti kino kyali kyamenyeka dda?
Temukimanyi nti ekkanisa ya Kayanja eri mu Lutobazi nga temunnagijjawo? Temukimanyi nti paaka zonna ziri mu Lutobazi? Temukimanyi nti Kampala eri mu Kitoogo? Lwaki ab'egganda bo tebabeerawo? Yesu n'abagamba bw'ati, omuntu si yaliwo ku lwa Sabbiiti, Sabbiiti yeriwo ku lw'omuntu. Ebiseera ebyo Sabbiiti bano baali bakozesa Sabbiiti okufuga omuntu. Ekintu kyonna bwe kibeerako, Yesu n'abagamba mmwe mukirina, omuntu yakirinako obuyinza. Bwe muba mwasobola okusaanyaawo olusaalu ne musaanyaawo ekitoogo ky'ennakivubo, Kampala yenna ali mu kitoogo, Owino ali mu kitoogo. Nze mbuuza, lwaki bba ab'egganda tebasobola kubeerawo? Obunnanfuusi bw'Abafalisaayo bagenda ne bazimba kilabu ya wali bagiyitaani Ambiance lwe bagigulawo nali nvuga bodaboda kolo nakola emitwalo 14 olunaku ku bodaboda. Bwe baali bagenda ogigulawo KCC negamba tekkirizibwa kuggulwawo kubanga bagizimba mu kkubo. Omusajja nanyini osimanyi kiyimba n'atuula obufoofofo okuteesa ne KCCA n'amala obbawo simanyi obukadde simanyi 14 ne bamukkiriza agiggulewo. Nze mbuuza, bwe yasasula ssente ne bagiseeseetula ne bagijja mu kkubo, bwe yamala okusasula KCCA yajja neeseeseetula gundi eyo kubanga bagamba talinawo paakingi, simanyi eri mu kkubo, tewaliwo mita zimala bwe yabawa ssente ne bamugamba kati ggulawo. Mwajja ne mugiseeseetula ne mugijja mu kkubo mbwa mmweza KCCA. Owulira obunnanfuusi? Nze mbuuza, kati mwe bannayuganda tulina solution bbiri: okutemaatema abo bonna abazze okuyiwa amayumba gammwe, oba naffe okumenya ennyumba zonna eziriwo ne baziba. Kati buli nyumba gy'osanga gimenye gyokye. Bannayuganda ffenna tubeerewo omuleesi, ffenna gwe tofaayo. Buli nyumba gy'olaba oba eri ku lusozi oba ya minisita oba ya pasita oba kyaki, zonna tuziyiwe, zonna tuzookye, ffenna tubeere kimu. Amakanisa mugookye, Lubega tugikube ku ttaka, Namirembe tugikube ku ttaka. Weewaawo bwe tuba tetusobola kutemaatema bali, mugende mukube Namirembe ku ttaka kubanga ab'Namirembe basirise. Mumenyemenya buli omu yokye ennyumba ekuddiridde. Kampala afuuke matongo. Mwagamba mbuno tubatwala mu by'obufuzi, twagala kumalawo Kampala. Abaana ba Nuupu baagala kumalawo Kampala era be baamenye egganda. Kati ate nalabyeko ng'ab'e Nabweru bakaaba. Njagala babamenye. Buli muntu yokye ennyumba ekuddiridde, oba erimu omulwadde oba erimu ebeni, gwe gyokye. Buli omu ayokye ennyumba emuddiridde. Ffe kati bwe tunaabaako n'ekitugatta. Ow'Ennabweru yagambye, bannange mutusonyiwe ab'egganda, tubadde tubalaba nga tulowooza byakusaaga, naye kati engeri gye biri Ennabweru, mujje twegattire wano we batannamenya. Nedda, twegattire we bamenye. Twegattire we bamenye. Lwaki twegattira we batannamenya? Twegattire we bamenye. If not nammwe babamenye. Nakugambye buli gwe bamenye, buli ali mu Lutobazi amenyeke. Buli asembereddwa Olutobazi yenna oba kampani oba biki tubimenye. If not tutemeteme. Nze natunudde oli nga baba n'ekiki kino. Omusirikale akutte emmundu bw'ati nga wowe maama, wowe omusirikale atunudde eno nene eriyo abamuli mu mugongo. N'otakwata omutayimba oguli mu bifuufugu n'okuba omusirikale ku mutwe ye n'atuula. Waakiri nabo ne bagenda n'omulambo gumu.
wakiri nabo ne bagendayo n'omulambo. Taata Museveni munnange mukwano, mama Nabbanja babamenye. Ne bamenya abali eri waggulu, Starbex eri ku kitoogo ne bagirekawo olw'okuba yeeyina ebbaluwa ya Nema. Janyira ebintu bye nayogeddeko bye njagala okuddamu nabyogeddeko ku flashlight. Ekizibu kya Uganda kizibu ki? Ennaku zino zonna ebbanga eyo nambadde mbagamba nti Museveni bw'aba ayogera ayina abantu baba ayogera nabo naye nga tetunnaba bategeera bulungi. Kati ebbanga lyenkyogeredde nga bwe tunoonya fayiro z'akabano okutuusa lwe twatuuse ku kinyusi ky'akabano. Akabano ke kavaamu akabano k'Abanyarwanda bokka. Kati bwe bamala okujja wano okutwala obuyinza baali balina okuyinkuludingamu bannayuganda bonna. Naye nga bannayuganda balina okubaako ekisenge kye bakomako. Gwe bajja bakoma mu ddiiro, abo bano be baana abawaka be bayingira mu kisenge. Kati nga naffe balina otuleeta awaka, abamu ne musigala mu kompawundi, abalala ne bayingirako awo mu ddiiro. Kati Museveni kwe kuleeta ekintu kye baali ekyali National Rwandese Army. Kubanga akabano ke kavaamu ab'amagye abaasooka okusalawo okulumba okuwamba Uganda, okulwana ne Uganda okuggyako abakulembeze abaaliko. Nga kiri mu NRA. Eryo eggye lya NRA eri mu kisenge kiri National Rwandese Army. Kati olw'okuba baali balina okuteekamu abannayuganda, ara ne bagifuula resistance. National resistance ekyo kikola mu ddiiro. Mu kisenge kiri Rwandese b'Abannarwanda, eggye ly'Abannarwanda. Kati mu byobufuzi era RN agireeta akola NRA. NRM. NRA y'amagye, NRM ya byabufuzi, naye era ng'eri National Rwandese Movement. Ng'eri mu magye eri National Rwandese Army. Era kyova olaba n'amagye ga Uganda olwaleero gatandika na R, tegatandika na UPDF. RO, Resistance Officer. Naye kiri Rwanda Officer, Rwandese Officer. Abedda ba pioneers batandika na RO. Kati bano abaliwo ba RA. Okitegedde, naye RA yetegeeza Rwanda. Kyova olaba Museveni buli lwayogera ayogera kowa historical reasons of NRA of NRM. N'ayogera ne bali ab'omu kisenge, ab'omu ddiiro temutegeera nti Museveni kyayagala ku bannayuganda okumuyambako, bamuyambengako, abateekawo n'abateeka mu byobufuzi n'abateeka ku kyati y'abaminisita, naye nga bamuyambako kumuyisizawo obuyisa, ng'ab'omu ddiiro muyambako ebigendererwa by'omu kisenge okutuukirira. Era bw'aba ayogera ebintu by'ayogera asooka n'ajjukiza core values oba core historical factors of NRA n'azireka nga yasiimulawo eza Uganda. Nakugambye eza NRA ziva mu kabano, era eyo yeewava ebigendererwa byabwe bannayuganda tebabimanyiiko.
bannayuganda tebamanyi bigendererwa bya NRA oba ebya NRM tewaliyo n'omu abimanyi era Museveni ye bw'aba abyogera akulaga achievement ze batuuseeko ab'omu kisenge so si mu ab'omu ddiiro era bo bazirabira ddala kubanga be baali abapakasi mu malimiro be baali abalaalo olwaliro be balina ebiki be balina zifaamu be balina amalimiro be bali mu bizinesi be bali mu bikomera be bali mu civil services zonna be bali buli wamu era bw'aba ayogera gwe laba Museveni ayogera n'abantu abali well off bali ab'omu kisenge kati ab'omu ddiiro baabateeseza batya mu fayiro yaabwe eno ey'akabano gye twaguddeko gye naguddeko egamba bweti ab'omu ddiiro babafacilitating mu biseera nga be baliko babakolera emirimu gyabwe naye bw'omala okugwa n'oggwako baba balina okuggyako ssente zaabwe zonna ze wafuna ng'okyaliko era bw'oba kwoli bakuwa obuyinza bungi ne bakukozesa ensobi nnyingi ne bakuggulako fayiro ne baziteeka awo mpaayo veterani w'ebyobufuzi omunnayuganda alina ssente mpaayo veterani w'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda obanga yaliko MP obanga yaliko ow'amagye obanga yaliko owaki mumpe alina ssente bw'oba oli mu kiseera kyabwe ekyokubaweereza kuba gwe gwoba linkinga ku bannayuganda gwobeera linki bakuteeka ku kyati ne bakuwa n'obuyinza bungi nnyo ne bakukozesa n'ensobi nnyingi ne bakuggyako fayiro ne bazitereka wali ne basirika bannayuganda bwe bamala okukuggyako nga bo balowooza baali mu politics as usual gwe watukola bubi gwe watujooga ovuddeko bwe bamala okukuggyako bwepaba nga ba Museveni bateeka fayiro ku mmeeza nga bakuggyako buli kimu kyonna kye wakola ng'oli mu gavumenti yaabwe era bwe bakulaba ng'oyitimuse nga bannayuganda batandise okukuteekamu essuubi oteekwa okubeera eliminated there and then etoolo bakaaba amaziga g'abaana baabwe including Nobo Mayombo ankole kaaba amaziga g'abantu bangi nnyo omuli ne Nyakayirima Kazini yali mugagga nnyo olina ekyobugaga kya Kazini ky'omanyi omanyi muganda wa Kazini yenna alina essente famire ya Nobo Mayombe eriwa erina ssente omanyi ebyobugaga Nyakayirima bye yali alina nga n'ennyumba we yali abeera ebuziga baagitunda Oranya Paul Okechi Kawesi gwe mpaayo omuntu yena n'abakyaliwo abalamu mpa mu nabyabufuzi omusajja bamuyita Kasolerwa nga bwereere eyali nannyini ssomero lya Kabaka Njagala simanyi City Parents simanyi Kampala biki simanyi ye Kampala Parents simanyi biki nga lyessomero erisinga mu Uganda lye lyali lisinga mu Uganda n'abaana ba Museveni basomera awo Kasolerwa nga bwereere bamulangirira mu lubu lw'abaavu Juzi Jumayu simanyi ani property consultant bamulangiridde mu lubu lw'abaavu bakwata bba wa Mary yakyambadde ne bamubeeruzira buli munnayuganda indigenous Uganda bw'oba oli ku kyati yaabwe bakuwa obuyinza bungi n'ojooga ne bakuteekako mbega ne bakukozesa buli ekyobusiru kyonna abo abantu babeera n'eddate nkugambye bayinza okukozesa ebintu ebyekisiru bakutega obuwala ne mu ofiisi ne bakwata n'obutambi
bakutega omuwala n'okwatibwa amabbanyi ne bamukutega nga muri gundi ne weefuulanga amurepinga kumbe n'omuwala ayagala n'agenda n'alipotinga ne bakujjako fayiro ya repu ne bagiteeka wali ne basirika ng'omuwala abadde waabwe ali mu ddiiru. Mpaayo omuntu omu eya participatinga mu byobufuzi bya Uganda n'awummula ng'alina sente. Eyo polisi ya kabano etambula n'ennyukuta R NRM. Kyovola banolwaliro Museveni tayogerangako nti nno ali nti ofisa wa UPDF. Museveni yeyita jeno wa NRA. Kiri ekyokulikyusa ejjo okulifuula UPDF kyali political n'okubika bannayuganda akatambala ku maaso. Mulowooze naye eri mu bisenge by'amakolero ga Waaka buli ali mu UPDF akolera Rwanda kubanga yaregisteringa mu Rwandizi amme. Bakwazikako obuyinza katono ng'okyabaweereza bw'omala okugwa genda obuuze Nadduli oyo yali w'amaanyi ng'ensi emutya. Nadduli yawamba Nadduli we yabeera ow'amaanyi mu Buganda yawamba n'emmotoka ya disitulikiti n'agitwala. Nadduli yali w'amaanyi nga Nadduli bw'ayogera tonyega kigambo. Kakooza Mutale yeewola n'akatogo ak'ebisatu kati. Walabako Kakooza Mutale wa Birigumu. Mbuuza walabako Kakooza Mutale wa Birigumu. Genda olabe Kakooza Mutale. Nkuwaninde kaani. Olumala okuva mu maanyi ag'ebyobufuzi bwe pa nga bakuteera omukuku gwa fayiro emisango gye wazza mu gavumenti. Ng'oyina kukola kye baagala nga batandika okukugamba faamu y'egindi oyina ekizimbe egindi byonna ne babitwala nga tosobola kwogera kigambo n'eki. Kyova olaba buli muntu yenna yakolako mu gavumenti ya Museveni agwekerera mu buwalagi. Wasomako mu CRE lwaki abantu banywa omwenge to forget their problems. Okufuna otulo. Ani ajjukira CRE senior 1. Kyovola buli government servant agwekerera mu buwalagi buli bukongola ziga. Balina ennaku gye batasobola kubuulira muntu kubanga balina emisango mingi. Era Museveni takkiriza munnayuganda yenna kututumuka kumuyitako. Bw'oba oli mu kuyimba ayanguwa n'akuyita n'akuteeka mu kiddokedi wano n'akuteeka mu nsawo ye. Bw'oba oli wa byamizannyo bafuba okulaba nga bakutuulira. Museveni teyawa Onyango emmotoka olw'okuba ayagala nnyo Onyango. Bakulimba. Onyango golokipa wa Uganda. Nakugamba babasajja baatuula ne babala Pira Sematimba Pastor Pira Sematimba hey mugamba kikati ne bagamba ono omusajja waali bw'anaazuukuka agenda kutujjako. Sematimba nga muganzi mu Uganda yonna n'ebweru w'eggwanga alina connections amanyi Oluzungu naye mubuuze empapula za sikisi. Obudde neebuuza what is the problem? Ndaba ndowooza embeera ogiwulira.
ebiri e Uganda ebiri mu nsi yaffe ebiri mu Bwakabaka bwaffe ensonga eziriwo zaffe bannayuganda kusituka tutaase ensi yaffe ewatali ekyo ebigambo tebijja kwanguwa naye tulina okubaako kye tukola eggwanga lyaffe tulizza engulu tujjawo abo abatalyagaliza abatatwagaliza abeekolerera ebyabwe bo abaagala okulaba munnayuganda ng'abonaabona ng'akaaba ng'ajera lyesanyu lyabwe tulina okukyusa narrativu nga tusituka ne tulwana tukola kyonna ekisaanidde okukolebwa mu maanyi gaffe mu busobozi bwaffe tutaasa eggwanga ly'abajjajjaffe mbaagala nnyo mwenna ndundalogabana mugera kitaffe ensaba bakuume tujja kuba tuddamu bannange mwerabu